baali beesiga basirikale kiki kye baatuukako yensobi yeemu Museveni gyali mu kutuyambako okukola nti ye mu bwongo bwe alowooza bw'anaayingiza abantu nga bangi. First of all bali mu kurecruitinga abantu okuyingira amagye naye njagala kubategeeza nti ba crime preventers oba bwe tuyita crime promoters be baakozesa mu biseera by'akalulu n'okukuba abantu emiggo mpaka nakati tebayina system eraga nti abantu bano baalagawa basulawa emundu ze twabawa bazikomyawo bakola mirimu ki tebabalondoola kati ekyo ekibinja kiri awo it is not even catered for kiri awo jjukira kyasomako ku mucaka kyasomako okukozesa emundu ate abamu bagenda okuva mu gundi mu service nga bakozeeyo mikwano gyabwe gwawulira emboozi eno nti yegasa tekiba kirungi kubeera wano ng'ogiwulira buwulizi gyongereyo givuge emirundi 15 kubanga twagala kusevinga baganda baffe ng'essaawa zino gavumenti tennaba kuvaayo kutubuulira Wembule yalagawa nga tennavaayo kutugamba bano bulakasima bano aba Wembule baalagawa abakuuma obululu obuwedde Museveni we yaluzingira entebe baalagawa akulaga nti kati ali mu kurikuruutinga balala. That is why njagala kubasaba banna Uganda, the earlier we fight these people the better. Baganda bange gani violence egenda kweyongera Uganda wano. Gani violence egenda kweyongera Uganda wano. Mwe lwakuba abamu temutunuulira mu maaso. Mutunuulira mmere ya leero n'omanya nti nze ninamu omutwalo, ninamu emitwalo 2, ninamu ka restaurant kange, ninawe nsobola okulya emmere. Muganda wange toli safe. You are not safe at all. Eggwanga buli bali yesiganga bali wadde b'amagye. Munange naawe saalumanya ne naalumanya mwe musinga okukosebwa. Mwe musinga okubeera affected. Essaawa zino Museveni abantu bonna actually public service yonna abantu tebannafuna misaala. Naye akulaga nti alina obudde obugenda ne bugula gundi ennyonyi ennwanyi. Yagenze n'agula helicopter. Naye nga abasomesa tebannasasulwa. Abasawo tebannasasulwa. N'abali mu security bennyini tebannasasulwa. Naye n'akulaga nti yagenze n'agula ennyonyi ne yeewa kye bayita supplementary budget, classified budget ey'essente ze mutamanyi. Njagala okubasaba banna Uganda bannange, mikwano gyange abaagala Uganda, yessaawa tukole bye tubadde tutakolangako okulaba nga abasajja bano bagenda. Nabagambye bwe balowooza nti tekisoboka, ndaba abantu abamu nga mwogera ku Sri Lanka balina kye bayita obumu, ate kye baagala bakigusa. Naye ng'ate bonna abantu be mwalabye ku street awo si nti buli muntu. Abamu bazze ku lw'abantu abangi be baalabye, abamu bazze nga baagala kakasa, abamu bamaze kulabako, abamu babajjenga ku bizinesi zaabwe nga babagamba lwaki ffe tuli mu kwekalakasa mwe muli mu kukola. Ebyo bye bintu bye mulina okuteeka mu mitwe bwe mubanga mwagala revolution eyaddala, nga temuli mu politics owa 2026, nga temuli mu politics owa G20, nga temuli mu politics wa kuzimba wa kugula simanyi ambulance, nga temuli mu politics wa simanyi tugenda kuzimba enguudo. Omulimu gwa MPC kuzimba luguudo, omulimu gwa MPC kugula ambulance, omulimu gwa MP kulaba nga alese proposal n'agenda mu parliament ne bagi following up government ne delivering services. That is the work of an MP. MP tazimba borehole, MP tazimba nguudo, MP tagula ambulance. Naye olw'okuba nti mu system yaffe Museveni kasita yamala okukuliyatinga obwakabaka bwe n'amanya nti kakati maze okuliyatinga obwakabaka, nange kansuulireko bano abasigadde bwe bayita obukunkumuka.
Chokola banti mu Uganda ekituganya okuleeta enkyukakyuka tuyina more of politicians than activists. A politician omulimu gwe to confuse you as you think of the next election. Or a politician. And most of the people we have in opposition, they are politicians. They are not activists. They are not all about change. They are politicians. That's why mu budde buno nga tuyina abantu abali mu makomera, nga tuyina ababaka ba parliament abali mu makomera, ababaka bannaabwe tebasobola na kuraisinga nsonga eyo. Bajja kulaga nti bali mutuwa, bajja kulaga nti bali mu biboozi birala nnyo, naye nga balina fulo ffe gye tutasobola kugenda gye basobola okuyimirira ne bateekawo embeera ne bawulirwa. So bwe tubanga tuyina ba politicians, then it comes back to us. Ffe bannansi ffe tulina okuteekawo pressure ku bano ba politician, tubagambe naye bagundi mmwe newankubadde muli ba politician naye mutuuka mutya ku extent nga aba MP bannammwe bali mu makomera nga mmwe mubalaga nti buli lunaku mugenda mu parliament ne mubaako bye muteesa biki? Kyemugamba temusobola kujjayo na system ndala esobola okuteeka akazito ku gavumenti ne bataba MP bannammwe. Kyabuswavu, kyabwewuusa, kimalamu amaanyi, kikuba enkyukwe. Ng'abantu bakulagira ddala nti bo kye baali baagala kyaggwa. Ngenda kwongereza ku kintu bulijjo kye mbadde mbasomesa wano. Ne mbagamba nti baganda bange, tuyina obuzibu. Abantu bano abaatuyingiramu abamu tebamanyi lwaki bagenda mu parliament. Ekyokubiri, baatuuka mu parliament ne bakulembeza omulugube mfo kyekigendererwa ekyali kyetwali twagala. That is why kati kitwalidde president mwennyini Kyagulanyi Ssentamu okwesitukira atandika okugenda buli mu kitundu ng'ajjukiza abantu nti bannange tebinnaggwa. Gwe just imagine nga Kyagulanyi Ssentamu yalina okugenda mu constituency ey'omubaka we eyandikoze nga gwe tuyita atuuse ensonga nga ye president yalina okusituka. Ensonga lwaki NRM muganya okugitegeera ate nga bo baayiga nti position y'ekibiina ebeera position ya ffenna. Bw'oyingira mu kye tuyita gundi multi-party dispensation, kitegeeza nti pate yo kyesalawo ky'olina okugoberera. Bw'ova ku ezo trend, bw'ova ku ezo ensonga, oba ofuuse rebel MP oba ofuuse nakyewaggula. Naye bwe tubanga Museveni asobola okukwata ejerikaani ze ez'ababaka ba parliament nga ne bw'aleeta etteeka nga ligenda kunyigiriza MP, agenda n'alitiikinga kubanga pate gundi omukulembeze waabwe yakyogedde. Naye nga tuyina ababaka nga bajjira ku maanyi g'abantu nga president asobola okuwa statement eva mu president. He has given a directive. N'agamba nti muzeeyo miliyoni 4. Abantu ne bajja ku kamera ne beekaza mbu they are not aware of that money.